tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu chikolenga Lugonvu. Uwuliriza Lugonvu, tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Uwuliriza Lugonvu yeka, walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, Lugonvu muwulire alina ensonga. Mu bulamu bw'ensi eno weetaaga ebintu biringa bina okusobola okuwangula ensi eno. Buli omu bye yeetaaga. Ekisookera ddala olina okuba ng'okkiriza nti Mukama Katonda yasalawo enkyayo. Wakati mu kukola olina okulungamizibwa Katonda okwerula amakubo go gabeere ga buwanguzi. Olitagamba nga kola nnyo watali Katonda, kubanga singa abali mu bwino bwe batusinga obugagga, abakera okusitula ensawo z'obummonde, abakera okutikkula ttulira za sementi, naye wakati mu kukola Katonda alina okutulungamya. Ekyokubiri kye weetaaga ng'ovudde mu kwekwasa omutonzi, weetaaga okuba omuntu mulamu, omuwulize, alina empisa, ng'oli mwesimbu, nga buli muntu yeegomba okukola naawe. Ekyokusatu, weetaaga okuba n'amagezi amazaale, weetaaga okukulembeza, okutegeera n'okumanya. Ekyokuna, weetaaga okuba omuvumu. Kino bwe kikulema, ogenda kumaliriza ng'olina all the qualities that you need to be successful in life, naye nga making others to be successful, ng'oli ddaala erifuula abalala abawanguzi. Obuntu bulamu bwo nga bukufuula omukozi omulungi. Okutya Katonda wo n'okumusinza nga kukuumira ku mulimu gy'okolera. Amagezi g'olina, wisdom, nga gakuyamba okutegerera kampani. Wabula obuvumu, non to fear, take a risk, ne kikuyamba wakati ng'okozesa ogamba nti kakibe kinsobola okutandikawo ekyange. Ebyo ebina bw'oba nabyo obeera muwanguzi. Lwaki njogedde bwe ntyo? Mu bulamu bw'ensi buli muntu gw'olaba alina olugendo lwe. Bye tuyitamu ne tulowooza nti bizibu tebibeera bizibu, wabula libeera kkubo eritugumya ne tufuuka abawanguzi. Ebiseera ebisinga ebizibu bye tuyitamu n'okusoomoozebwa kwe tuyitamu ke kasengejja Mukama kaatuwa okusunsula abantu be tugenda okutula nabo mu nsi ensuubize eya wano ku nsi. Ensi ensuubize weeri ku nsi yeeyo gy'obeera ng'ovudde mu mbeera ey'okubulwa ekyokulya n'otuuka ng'olina gw'osobola okuwa ekyokulya. Wabula w'onaatuukirawo ng'ovudde mu bupangisa n'ozimba ennyumba eyiyo, olina okumanya nti bantu ki b'ogenda okutambula nabo olugendo okutuuka awo. Kati mu bizibu by'oyitamu n'okusoomoozebwa ke kasengejja akakwawulira abavaako ne bavaako, abagenda ne bagenda. Simanyi oba obyagala okubiwulira naye nga ge mazima agakaawa. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nkwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegaseeko ku Lugonvu's Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Abali mu mawanga ag'ebweru mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate nga nammwe abali munda mu ggwanga erya Uganda nyongera okubeebaza. Abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo nja kubasaasira, ate mmwe abatuuse ku buwanguzi nja kubayozaayoza. N'okugumya abatuuse mu bizibu ebitali bimu okubagamba nti yekkubo buli omu lyagenda okuyitamu. Oyo agamba nti mpise mu bingi naye ekyo sinnakituukamu, mugambe nti gye ndi gy'ojja, naye kijja kuba nga nze mmaze okkiyitamu. Oli anaagenda okituukamu, obulumi bw'oyitamu anaagenda obbufuna, ate gwe nga wabusomokadde. Olunaku olwaleero puroguramu egenda kuba ya njawulo. Nkyazizza muganda wange, munnabuddu munnange, Greater Masaka, Nkyotera, nze ndi Werwengo, ffenna baatujja ku Masaka nga district, fembi tuyayaanira kuyingira Masaka City, Mweruka Jole. Is having a humble story. Background ye badde so down okulaba nga atuuka watuuse ku lwaleero. I decided to host him today kubanga ndaba nga aservinga community ey'ebitundu 9 ku buli 10 ku bantu b'empeereza. Audience yange y'abantu abavudde wansi ne basoomoka, kababeere bagagga.
audience yange yaba abavudde wansi ne basumuka mu audience yange sina mbana ababa minister era bwoba ng'ondaba ng'oli mwana wa minister mba nkwaniriza nnyo nyina baana b'abanako abayimba akayimba ka Pastor Wilson Bugembe nti abanene baakuna abasinga baali banako abayimba akayimba ka Ronald Mayinja akanze gwegomba wano ndaba nazaalibwa mukazi mwavu atayina wadde ekikumi ng'ekyemisana bw'akifuna takakasa kufuna kyaggulo yabonaabona nnyo nga tayina kaalina olugwere mwe yalimiranga ekiro lweyambekanga tokaaba toggwamu ssuubi nga tonnafa wootuukira n'ogamba nti biganyo olina kuba ng'oli mufu naye omuntu akyali omulamu akyassa ne bw'oba oli ku ndiri tebinnagaana until era omuntu omulamu talimanya nti biganye kubanga okugaana kw'ebintu olina kuba ng'ofudde naye ng'okyali mulamu abantu balina story empanvu muganda wange Mweruka is a dentist by profession yabisoma wakati mu kuyambibwako okuva mu P3 n'afuna amaanyi okutuuka watuuse ku lwaliro alina clinic eyiye he's progressing ali mu kuzimba ddwaliro erirye atambulira mu birooto byange be yasomanga nabo nga bamugamba nti otandika otya dental clinic nga wakava mu ssomero abamuvumanga bali mu mukubira obusimu nti olina yakalimo nkwaniriza ku Lugambuzi Show ojja kubuuzaako Munnayuganda tutandikira. I'm so happy to host you today. Njagala nnyo abantu abalina background gy'ogamba nti akikoze atya. Neyanziza nnyo muganda wange Munnabuddu munnange Munnabuddu musajja ow'Erwengo mubaavu Erwengo y'emu ku district enjavu mu Uganda. Kati nze nzaalibwa amanya gange nze Mweruka Jole Luswata ndi musajja wa mutima zaalibwa nakulira Sanje Kyotera naye nga nze obuzaale bwange buli Kifamba Kooki eyo gye batuziika naye nga nakulira Kisanje na jjajja wange nakula mu mbeera eyali bwetyo okwetetenkanya nera embeera yali 50-50 sobola gyevuma ate sobola appreciating nakula mu mbeera nga embeera nzibu nnyo eka oli owuliddeko abantu abapangisa nga bali mu kyalo ng'oli mu kyalo ng'opangisa naye ng'opangisa yes so nakula ne jjajja wange before nga tebannaba kuzimba batanaba kuzimba twali tupangisa jjajja ng'apangisa jjajja yazaala omwana omu jjajja ku saidi ya mama saidi ya taata saidi ya mama wakulira Bukojja nakulira Bukojja jjajja ng'apangisa ate yazaala omwana omu mama wange so twakulira mu mbeera enzibu by the way nze waliwo n'ekintu ekimu kinasinga okwegomba ti ayi Mukama singa nsulako mu nnyumba nga terinaamu butoli mu bbaati obutonya yes jjukira twali tusula mu nnyumba ya muzeeyi Buddala that history nga ojjukira n'abantu bewapangisanga nasulanga ku nnyumba zaabwe naye jjukira muzeeyi Buddala yali mukamba nnyumba ya muzeeyi Buddala nga kwe tusula ne jjajja jjajja yali atunda mwenge muganda tonto to earn a living so twakula mu mbeera bwetyo naye nga jjajja yali muntu ayagala nnyo abantu yazaala omwana omu naye alinganga yali yazaala oba ngamba abantu 100 so twakuliramu embeera nga jjajja atunda mwenge muganda nga ntuma
ngendo wa mukyala Sepiria mukyala Sepi oleeta omwenge yali yatunda naye nga tasogola kati nga mugujja gye bagusogolera netujja netutunda n'atunda nitubeera mu yembeera. Ku myaka emeka egyo jjajja wapangisiza? Kati mama wange bwe yanzaala ne taata basangibwa bali mu Kampala. Saategeera kyaliwo wakati wa mama ne taata. Mama nankwata nanziza mu kyalo nga ndi wa myezi 8. 8 months. Niranze nakula manyi jjajja wange ye mama wange. By the way agenda n'okufa nga muyita mama. Nga tolabye ku mama oba? Mama namutegeera luvannyuma. Ninakula nga mama jjajja gwe mpita mama. Naye bwe yafiira abantu bangi bagamba mama wa Jola afudde. Kumbe jjajja. So twakuliraawo ba anti bange, anti Namugamba, baani Nabyonga, mama wange kati gwe ninawo yekka ye Nabyonga. Nabyonga mama wange omuto. Naye muganda wa jjajja yamuzaala. Kugambe jjajja wange yazaala omwana mama wange. Kati twakula ne mama Nabyonga. Naye ng'azaalibwa muganda wa jjajja. Netukuliraawo nga bye batwoleza bye bali era mu bupangisa. Then netusoma manye ebyokusoma tebyasooka kubeera byangu. Oba standard yali enfu simanyaawo naye tebyasooka kubeera byangu mu kirasi zino ezowansi baby P1 P2. Then tutuuka wensinga okutegeerera obulungi sitolo wentegeerera obulungi nduka mu P nali nasomerako ku Sanje primary mu kirasi zino ezowansi bantutteko wa Miss Beretta ngenzeko ekisaalizi byonna tebinaakubeera stable. Then nga bonaabeera ne mukwano gwo nga muzannya wamwita Byamungu Erod. Byamungu n'agamba jjajja lwaki jjole tomuleeta ku ssomero lyaffe twali tuzannya ffenna. Ffenna bamama baffe mama wa apangisa ne jjajja wange apangisa. Omunaku n'omunaku beesanze. Ne Erod yali mugezi. Budde buno is a doctor by profession. You get me? Is a radiologist. What? Radiologist, and is within Masaka, Manya Kampala here. So, twakulya mu yembeera. Yena ngamba jjajja jjole lwaki omwana ono tukola ki? Tomutwala ku divine essomero. Nali Kisaalizi primary school ng'agijayo. Jjukira nga twatambula natwala ku ssomero nampandiisa. Ani akuwandiisa? Jjajja wange. Kati we yantwala ku ssomero nampandiisa. Oli mu myaka emeka? Emyaka awo kyolina okumanya yali 26. So we yantwala Lindako 26. How old are you? Ni myaka 27. Oh. Ngoli mwana muto nnyo. Oli mwana muto. Kati 26. Yes. Akuwandiisa mu kyokumeka? Kati nga bwe nagamba ebyokusoma tebyali byangu. Watandika oli mukulu. Nedda kuddamu. N'okola ki? N'oddamuko. Kubanga naye sipafominga bulungi mu kirasi ezowansi. Kati we yantwala ku Divine Grace Primary School liri Kisaalizi. Nantwala jjukira n'engatto oba nazijjawa nali siina na ngatto. Gwe nno kale nze engatto nazambala senior 1. Kati ayeka nazironda omuntu yazisuula nezironda bwe nazironda zijjukira nina n'akafaananyi ako zaali ziddugala. Nga ngenda ku ssomero nga ntwala ekyemu njjukira oba twali tusasula $1.5. Tututteyo Erodi mukwano gwange munnange tutambula ne Erodi yali asingako ne mu P3 yali P5 naye nga tuli baaki ba mukwano
erodi avuze jajja ampandisiza wa Mr. Wamboga Peter HM wampandisa tandika okusoma kati nali mu P4 ngabo mwana ona abadde performinga katumuze mu P3 ogwo omwaka omulala nagwo gufa banziza mu P3 wendabirira Katonda Katonda mulaba ntya amagezi bwe gakomerawo gatya ag'omu kibiina ene mabega yonna bibadde bibi bwe bakuzza mu P3 mpikinga njukira waliwo ne Madamu Harriet Madamu Harriet akoze tusomeseza math mpikinze math mukoze bulungi njukira nasooka kwata kifo kya 12 nintandikira yali mid term ngenda okutuuka end of term P3 senior end of term 2 mid term nali wa 12 end of term nasibira mu kyakutaano nomanya nti kati nzuukuse eyali kifufu kati nfuuse bwati otandise okuboggola maathi mukozi sayansi mukozi banage ebintu ntandise okulaba omusana essomero linyumidde muneebo obanga operforminga well mu ssomero oba n'emirembe oba n'emirembe natandika okukola erudi gwe nkugamba nga kasazo yakulembera erudi mama wamugulidde eggaali avugako ku ssomero wakati mu bupangisa basobola okweyiyayiya kebetuusaako yes tukyatunda mwenge muganda tetunaba kuvaayo tukyali mupangisa kati awo oluvannyuma ennyo mami wange awe nasomera mwegana amasomero nga siperforming oluvannyuma ennyo ntegeera maama wange maama ajjako keeko tulaba nali ne maama anti namugamba yajjana jole maama oyo ono amugamba ono omukazi ayagala kusala mutwe waliwo ekiseera ekyo ekyatinka ennyo nga bakisala mutwe kisala mutwe ngamba ono omukazi ayagala kunziba kunsalako mutwe nadduka misinde mukazi ayagala kunziba oluvannyuma ennyo bagamba nno maama wo nentandika kati maama agenda afunamukko ku busente obutonotono kati maama yafunamukko ku busente obutonotono agamba lwaki sigulira maama wange owokukola ki amugulireyo akapoloti jukira poloti yagigula 2,500 2,600 wamala okugula akapoloti bakakwasiza jjajja tugenze tutandise okutemera ettaka ly'amataffaali tutemya amataffaali mugekubira yes kati jjajja mu biseera ebyo yali alina bbaawe naye nga bapangisa ye teyamuzaalamu mwana bamuyita tumuyita muzeeyi mukasa muzeeyi mukasa yali bba wa jjajja nera nga tupangisa nitubeerawo tutandika okubeeya amataffaali netuzimba ennyumba ne muzeeyi mukasa tukuba amataffaali ttaka twaligula poloti bagigula ku maama Kizito kubanga nali ntegeera maama Kizito yatuguza eyo poloti nemukuba olukoba netukuba olukoba wano nga ziri 3 yogeramu amabega wali kujinja waliwo awo ennyini tukubya amataffaali tuzimbye ennyumba 2,600 tutandika ogizimba kati awo bankyusa bantadde ku divine netutandika okutetenkanya okuzimba ennyumba ennyumba eggwa 2,700 maama kati ffe kyetwakola mu kyalo twakuba amataffaali maama n'agula amabaati n'asasula n'abakozi abanazimba nsuubira yakolagana ne anti Nasejje kansala budde buno yavaako mu kisanja kiri kansala Nasejje baali ba Luganda nga waliwo enganda ezibagatta so
yamuyambako okulabirira gundi okuzimba ennyumba tuzimba netuyingira ennyumba 207 yali tenabakugwa. Ojjukira that happiness nga yokuva mu bupangisa tewali moment enyuma ng'okutikka ne bwoba otikka kafaliso kakadde naye ng'okafulumya omuzigo okatwala ewuwo? Twasanyuka nnyo n'olujja twalutemamu twasooka nakusimbamu malagala ga lumonde mu lujja. Lwaki? Anti waliwo guno omuddo nga ngwerabidde kalanda lugo. Si kalanda lugo, guno ogumera ennyo guneerabiddemu erinnya. Kati twagukabala ne tutemamu ebikata bya lumonde ne tusimbamu lumonde mu lujja. Twasimbamu naye ekyasinga okunsanyusa titwava mu muzigo gwa kisenge na ddiiro ne tudda mu nnyumba ya bisenge 4 mulimu n'obukuubo. Jjajja n'aŋŋamba kiri ekisenge kikyo nasanyuka. Wano mwabadde mu kisenge na ddiiro nga mugaba n'ekisenge kubanga eddiiro bbaala naga kiri ekisenge kikyo. Nati gundi omulesewa and Herod Erudi asigadde mupangisa. Kati Erudi awo tubeddeyo awo nga bo bakyapangisa mudduse govudde omupangisa naye nga jjajja akyatunda omwenge. Ebbala yagisengula. Kati waliwo yali yakuba ak'obuti ewaka mu tawuni museta naye twaliko wamangako tawuni naye wamanga. Kati ng'agenda lweggulo n'atunda saawa 8 ng'agenda yali yapangisa n'omuzigo mwatereka ebidomola by'omwenge omuganda ekisero n'obucupa buno bw'olwenzo kiba kyaki kuteekamu bucupa. Jole wangi genda okwate ekisero oteeke wali situla ebidomolo biteekeyo n'ekisero njijja. Yali yakuba akayumba akabanda tundira omwenge omuganda nga mubijja eri mu room ne muteeka wali ne tutunda ne tubeeramu eyo embeera aziweera azibwensoma. Kati ntuuka mu P4 2007 nali musajja mugezigezi. Nategeera nti mubiseera twatusasula omutwalo gumu n'ekitundu ku ssomero naye nga limemba omutwalo gumu n'ekitundu gubula nga mungi kituufu gwali gubula. Kakano bulungi ttaamu yagumu kitundu munywayo n'obuugi ku divine sente zibuze. Jjajja akuwaddeko kasanvu oba mutwalo gw'osasuddeyo tebakuwadde ripooti n'ekyo kyannumanga. Banno bazifunye gwe togifunye. Ate nga nali ntandise okufuna amagezi ndi mugezi olwo ne ripooti yange nga sigitwala waka nga kinnuma. Ngamba naye Mukama nga nzisabira kino ekintu ngamba naye Mukama wenditwalako ripooti yange waka. Kati wamanya ng'otya performance yo nga tofunye? Nategeeranga otegeera ku max z'ofunye funye 89 banno oba kompititawo range yemu gwe nakusinze neera ng'olaba wali nga kubanga ripooti bazikolanga zaali zakuwandikanga na pene zino ezakakati nti baziprinting. Kati waliwo sheet eyo kwe bateekanga max amannya g'abayizi bonna abadde wakutaano wadde sigifunye nabadde wakutaano jjajja nabadde wakutaano naye sifunye ripooti nga gatofaayo tujja kusasula. Mu mbeera eyo ne tubeera bwe tutyo. Jjajja wange watunda omwenge omuganda. Kati P4 bagamba ntegeera nti jjajja tetuyina ssente. Mu biseera ebyo jjajja yali mugezigezi before by the way nga nkyali muto yampandisako ne mu division World Division. Okay. Ekitongole kyali yeeyera ekyotera nga osobola okuweererwa nga batugabirako n'ebintu mablanketi. Afunako blanketi oba zalinga 2 n'ozigabana ne jjajja. Emu yo ndala ya jjajja. Twafuna blanketi ne bazitwanga mwaka. Waliwo omwaka ogumu ne bampaayo blanketi ogwaddako ne bampaayo olwaddako ne bampaayo embuzi. Kati bampa kati wa division eyo jjajja yali mugezigezi.
wawulira nti munnange olina kitongole ekyokulembera ogenda kuweerera baana nyina kawatabani kange olwakuyita katabani mutabani naye mutabani wange mweruka jjole akola bulungi talina taata ati jjajja yali mugezigezi teri munaku atali mugezigezi era nze simanyi Katonda bw'atuyisizaawo nti ffe tutuuka ne tukkiriza nti Mukama y'ayamba ne tukolera mu eyo embeera eriwo era tewali muntu akulidde mu famire y'abanaku nga ffe ng'ogamba nti ensi emulemi omunaku bw'alema ensi y'aba asazeewo ensi emulemi kati jjajja yampandiisanga mwana talina taata talina bazadde mulekwa ne bampandiika kati yeyo embeera eyo gye nakuliramu taata tawa buyambi taata yaliyo taata gyali ali ludda wa mu Kampala ali bulamu mu Kampala embizaasi ekisakalayi taata gyali ne maama gyali yebali ye maama yatuzimbira akayumba ne tukalaba ng'aweerezaayo munnange temulinayo kawunga kati ninyo wakulira bukojja wa maama ne mama wa jjajja ne mama omutogo wali omanyi naye era muganda wa maama naye ng'ate muganda wa jjajja ye yamuzaala sinnakuwulira bw'oyogera ku ssenga muganda wa taata bw'oyogera ku baaba ne baba nga wazaalibwamu naye teeka taata yazaalayo abalala bali ludda wa basenga bajjajja bataata basenga gye bali nafuna akakesa nti netegeera gye banzaala nga tebakola buvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde nga taata nga takola paati ye taata nga alina kasente omuntu nga alina emmotoka avuga sente zaaliwo so ne tusoma amwe embeera tubeerawo awo ne baganda bange abato mbeerawo ne ba anti bange si baganda bange ba anti bange namugamba anti yani senga bamama bange abato tubeerawo nabaawo mama nabyonga banamugamba banalinya obulamu bwo omanyi bukojja tulina gwe twogera naye nga okuze kutuuka wano tosobola gamba nti taata wange omuto kino kyeyankolera nga all the happiness gy'olina akakatone ke wasobola okwachivinga embeera gye wasobola okuwangaliramu wakati mu kusomoozebwa wagirimu olw'ebukojja era nga bwe baatuukanga okwabya ennyimbe nga gw'omu ku bajjwa be bamanyi naye nga mwosobodde okutambulira twogera ku life y'omwana ng'alinga alina single alina maama yekka naye nga taata akyali mulamu nga n'emmotoka agivuga okuze omanyi bamaama kuze manyi bamaama ba anti bamaama bange abato nitubeeramu eyo embeera nsomye kati mukwano gwange Erwood ntuuka mu P5 yatuula P7 yaperforminga bulungi nnyo, he was the best ku center the first grade yoke yafunibwayo yaliya Erwood byamungu omupangisa ow'omuzigo oyo yafunye first grade. Yes. Abavanga mbikomera balina the third grade. Kati akola first grade. Ngamba Erwood ogikoze. Nti gikoze. Kanjirwanirire nange. Nali P5 ye natula P7. Kati awo we yatula P7 kati remember twali tulina akagali ke twajirangako. Ninunda yawo obukoke waka. Nengula akagali kubanga Erwood yali anvuddeko nga agenze mu secondary. Nengula ya akagali njukira akagali ako akagula wa mzee Budala. Yali atupangisa. Mzee Budala oli gwe tupangisa ke nyumba. Yali ayina garage. Yanguza akagali. Nemvuga nembiranga kenvuga P5 P6 P7 kati tutuka mu P7 life esoke jebera complicated mu P5 nakugambye ko nti we natuka mu P4 bampa elisomero kwena lisomero lyali lya kitongole nga lina abazungu. Okay. Kati wali omukyala bamwita la Court Beatrice yali
teacher waffe w'oluzungu aŋŋamba ajja abuuza bani bamulekwa nvaayo nga nawe oli free ndi mulekwa tukyegaana ndi mulekwa ani wali mulekwa mu bikolwa namubeera naye nga mu buntu taata gyali ne mama gyali. Yes, by then bali bonna bwe bali. Ningamba ndi mulekwa ani yafa taata yafa. Taata omubise yafa yali agwana okubika yali yafa ngamotuzi taata yafa waliwo abaga nti nange mubika zina mubika jajja wange ere mukazi mugezegeze era nga ku certificate zowandiikako mother and so father disease ate ne mother naye nga simukulembeza jajja tubedde waawo tusomye kati mu P5 Elwood wagendera wamalya P7 tubeera tutuuka mu taamu 2 mu P4 bankuba ebifaananyi wajja abazungu bankuba ebifaananyi taata yafa mu P5 bansoma baana bafunye sponsor mweruka jole funye sponsor na sanyoka engamba mukapanga webale P5 Mami Phoebe director w'ekitongole kyalo oyo mwagala nnyo yambeererawo batusoma jolo ofunye sponsor nasanyuka naddeyo waka ne ngamba jajja sikyasasula school fees omuwewuddeko naye bannangira nti efunye sponsor nga nina ebbanja ku ssomero ate bali bakubanja ati gumu ekitundu guno twabeeranga tusasula oleetayo kasanvu kakaaga oluusi akasene kagenda nga kakimunete kati ngenda bagenda okunangira ati nno nina sponsor nga bammanja ne batugamba sponsorship ekola ng'omaze kumalayo bbanja which is okay namugamba jajja noonya tusasule ebbanja sponsorship etandike taamu 2 nipantandika okumpeerera nga ndya butaala kinkwatako ogenda kusomera essomero nerinnyumira ndi mugezi amagezi olina ndi wampisa great essomero nerinnyumira nga nze okundeka ewaka oŋŋamba otya nti sigala ewaka nga school fees kusomero yaggwayo oŋŋamba otya sinakula manyi nti school fees tabula kwamanyi oba toziina nze manyi oziina nemisomeramu eyo embeera paka P7 P7 yafuukamu kale little bit nzibuzibu nti twali taamu 1 batugamba abaana b'ekitongole mugenda kuba musasula emitwalo egi gyaki abali mu kisulo gyakisulo abali mu organization ne batugamba mugenda kuba musasulayo mitwalo 4 fine sente ezo ngamba fine bazitugamba bazisasule naye nze nakisupportinga nganze omuntu lwaki gw'omuzadde obeere responsible kubanga wena agamba nti Mr. Lugonvu yagamba mwana wa divine care ministry tujja kubeera n'obuvunaanyizibwa so ne batugamba musasule emitwalo 4 mazima amatuufu emitwalo 4 gyavulanga jajja nasooka asasulako ebiri bagibanja nga nno mugugu ogenda mu second term eno bakubanjayo 2 oyingidde second term yeena gwe mekaawo 6 nosasulako egi awo ate bakubanja 4 nogenda mu kati 4 jukira twasasulako registration kati jajja yakola nasasula registration nasasulako candidate class nasasulako 2 yatugenda mu third term naye Elwood ono gwembadde kugamba ya inspiringa nnyo twatuka kale we nali P5 Elwood yakola first grade we nali P6 waliwo omuwala mukyala ewaffe yali asomera neera ku divine bali bamuyita 2 yakola first grade
ne Mwanje Peter naye yakola first grade naye yajja before Elwood naye nga tuva ku route yemu engamba abo bonna baze bakola first grade za kati akalombolombo nga tugamba ku Lwesanje oluguudo Lwesanje luvayo first grade engamba kati Olwesanje n'okubakwatira ki bendera P7 third term tugisomye ngendo gimaliriza third term nga bamanje emitwalo 10 school fees jijukira registration yaggwadde yonna byaggwa nkose n'ebibuuzo kati obona buli kwayame bukibuki bonna babisamiza apo mitwalo 10 kati awo tumaze awo P7 ewedde tata wange yali avuga motoka kati wali omusawo bali bamita musawo Prosa awo Esanje kangamba jole tata wontera omulabako wano ku luguudo luno ngamba naye nga gwe mumanyi ngamba ngenda twali tugamba muswama mulindirira mulabe mukabire ennaku njukira lwali ennaku z'omwezi 23 Desemba mugenda mu Christmas tugenda mu Christmas tata yali ayina emmotoka gy'avuga yali ayina emmotoka ye ng'avuga taxi Kampala mitukula waako yuyo musawo Prosa amukubira essimu waliwo akulinze wano amugamba taata azze mpala azisibiddemu avuga taxi azze ye okabira taatawo ennaku taata ku ssomero navuddeyo ku P7 bamanje emitwalo 10 yali ayinamu awo ku ssente ng'agibala emitwalo 10 wonderful nga nziruka ku ssomero banga ku divine basigaza ebintu byange kesi n'omufaliso nga 23 nga nkwata mitwalo 10 ngenda nsasula nga bampa ebintu byange ozimba obigirayo ku boda ku gaali yali n'akagaali kange ke nagula nali ngenda mu P7 nga bakaterekaawe waka nga nkwata akagaali kange n'emitwalo gyange 10 nga ngitwala njiwa Teacher Bernard, Uncle Bernard deputy cleared bintu byo mufaliso kesi kabafu mufaliso na kesi kibati ate bafu bafu nali siino manya abaana abalenzi nawe abaana abalenzi tetubeera nabyo nedda sibo kati engoye nga muwoleza muki ebyo kale ebimanyi eby'abaana abalenzi ebafu nali ngiina naye sajja nayo oyina omufaliso ne kesi mbijjayo ziri ewaka Elwood oyo gwe nkugamba olw'ekitongole kimuleese ku ssomero e Kampala kimuweerera e Kampala neŋŋamba naye nga njagala okusomera ku masomero g'e Kampala ansaba abo amasomero gange kyotera parents P7 ati tujuza form St. Mary's primary St. Mary's secondary school kyotera parents obagali amasomero 4 tujuza okupuja ezo forms mayinge nakusomera amasomero gaki kafagonwa agewaffe mu kyalo ebibuuzo bidda nga nakoze first grade nasanyuka njukira nali mpoota ku nnyumba za muzeeyi Njogerere nafuna wakalimu ngwe twali muvaaka nga mpeereza musenyu wa muzeeyi Njogerere waliwo nanyini gundi gwe twali tukola naye nga ngamba ebibuuzo bya P7 byakomyewo kankusindikire okukomawo nga nakoze first grade nadduka okuva ku site okukkirira ewaka first grade naye omanyi ekyasinga okunnuma muzeeyi Njogerere yali alina omwana we atudde P7 nange tudde P7 fena tukoze first grade muzeeyi Njogerere yali alina ku ssente ng'agamba omwana we webale kukola bulungi genda mu kiralo ogobeyo ente wadde ente
amuwadde ekirabo kyange gwe jjajja agenda kuwaki ndeku ya twenge anti buli omu kyalina kyekimuli jjajja tukamugamba jjajja nkoze first grade nangamba kiki oyagala twabeeranga mu town naye nali njukira nali mpoomerwa nnyo kye bayita ekirenge molokoni olira muwadde ente nze bampadde molokoni ekifumbe genda wa mukyala Nabayunga akuweyo ekirenge kya 5 nkiwuute nasanyuka n'ekimiringusa nampa molokoni nangulya molokoni ng'ekirabo lwakomawaawo nenkubirako taata wange essimu namugamba taata nkoze first grade mwaka ki 2010 ku Divine Grace kuze first grade jjajja wange akoze eki ampadde molokoni kikirabo taata wange nga nsuubiza ekisuubizo teyakituukiriza yakusuubiza ki nangamba oyagala ki mugamba dadi njagala essuuti yes yajimpa kyannuma nengamba kale bulamu ne bugenda mu maaso naye before mama wange abeera mu Kampala sijjangako mulaba sijjangako ki kumulaba yafumbirwa yes Kampala simanyi gy'abeera simanyi bimukwatako naye nga ajjayo mu kyalo ne mulaba P7 tugikoze nkoze first grade kitongole kitugamba mwagala gendawa era udi engeri we yali asomera mu Kampala nga ngamba nange njagala kusomera amasomero gaawa ge Kampala nange ndi kuswaga nkwata nga ekitongole kitubuuza mwagala kusomera wanga batugabanyamu abamu genda ku St Michael abamu genda ku St Juliana ku St Michael International School wa Kiso wala ne batuteeka ku Grace High School Gayaza kati nze banteeka ku Grace High 2011 senior 1 nga endawo nali ntandise okutoba nensi gwe mwaka gwengende Juba South Sudan kati yes 2011 aha kati nze nyingira senior 1 kitongole kitujjayo mu kyalo tupakinga ebintu tujja bintu ki ebyo byo parkinga apeta maogola empakinze jukira waliwo nga tugenda mama wange by then yali amaze okufumbira ono mama nabyonga nga afumbiddwa ku mpimpi mama omuto yali afumbiddwa amaogola wangambye jole nalimayo ku gundi ku binyeebwa nayo ne kasooli nsiise basibula omwana agenda mu kibuga nekesi onzijukiza ensibula gye basibula mu kafirimu ka Ongubak mpakinze mu keesi ninye basi baziyita gaso ezakamulu gaso simanyi oba zaali zakamulu eva Masaka eva mitukula tugirinya sawa 10 bengombe jjajja nanzukuso waayi budde bwagenda gyolaga omanyiyo ate manyiyo ojja nani nzeka naye nga nkontakitinze n'ab'ekitongole kyakirina gondi offices mu Kampala njijja enajja kati bacoordinator b'ekitongole batwaniriza twatuukira ku Christian Life Church wanowa eya Pastor Senyonga ebwayise tubeera waawo the following day that same day coordinator Uncle Tom Uncle Silver abali bakola mu kitongole ekyo batupikinga batureporting sa twali abana bangi batwala ku Grace High bedde ku Grace High senior 1 tusomye bulungi performing very well. I was among the best. Wonderful. Senior 2 I was among the best. Jukira senior 2 waliwo teacher bamita head teacher, I think currently actually head teacher Mr. Kamate yansubiza n'okungamba
nali nkola bulungi naye nga history funa 88 nangamba naye jole wonoofuna 9 mu history ngenda kugulira uniform. Tewalina uniform? Ngenda kuwa ekirabo kya uniform. Endala? Nasaba Katonda njukira mu term 1 saba Katonda ngamba Mukama saba I break through that when I was reporting up for first term senior 2 nakola I was among the best 5 nalikwata na kyakusatu njukira mukwano gwange Alex awo banyawo badafini we are competitors bedde wakusatu kisuubiza nfunye 9 nafuna oba 98 mu history ngamba yo uniform ogina unfortunately ekitongole nga kitukyusa because bafunamu misunderstanding between ekitongole n'essomero bagamba abaana baffe katubajjewo ne batutwala ku St. Michael International School wa Kiso. St. Michael yeri wano nga kumbuzi? St. Michael nga webukire nkoko? St. Michael yeri eno nga ku council wali offices za town council ndiawo ku lusozi wali St. Michael International. Nsomero eyo tudde eyo obulamu ne bufuuka bulungi. Gyogenze yali wali wasingako gyobadde? Yes. Kale neri lyali ddungi naye this was better. Kati gye nadda nsangayo mukwano gwange Erod. Yenga gyali? Ali mu senior? Nali mu senior 2 nga yamaliriza senior 4. Okay. Anyaniriza tubeddewo ne mikwano gyange. Kalomenti waliwo n'amulala bamuyita Rogers, Sembatya Rogers. Naye Kalomenti twamala naye P7. Twasoma naye kuva P3. Namusanga mu P3. Sangayo Rogers, sangayo awo mikwano gyange emirala. Kati awo tubeera waawo ntuuka mu St. Michael nfuna emikwano emirungi. Twali twayita ba milk directors. Kyekitya? Milk stands for Mweruka, I Ivan, L Luchamuzi, K Chetima. Milk directors? Yes. Oyoge mukirasi yaffe ngo webuuza ba milk yeffe. Naye nga n'amagezi gabe twalina amagezi nga tuli bagezi. Abantu abo bali wakulwaliro? Luchamuzi is a vet doctor. Luchamuzi is a vet doctor. Chetima is a clinical officer. Ivan yakugukambya musayi biomedical. Kati gwe oli mu byamanyi? Yes, ndi byamanyi. Abasinga muri mu sciences? Mwena muri mu sciences? Yes. So tukwatagana akakabinja bamiliki directors. Fe ba director wa company mujitandise? Tujitandise company nga nze Mweruka twetuuma n'amannya awo. Nze Dr. Platinum. Kyekyo? Kati Platinum twakijja mu chemistry nga nze head of chemistry. Dr. Platinum. Luchamuzi Professor Synthesis. Ye wakyalo? Photosynthesis. Photosynthesis. Professor wa biology. Ivan Dr. Scala wa math. Chetima Professor Motions wa physics. Kati buli muntu yenna head department eyo gyakulira. That is his speciality. Totwala namba wa musomesa nga Dr. Platinum wendi. Zasooka ogiyisa amaha kati eneeganye. Tulina okugenda okulaba Mr. Kiweewa wa chemistry. Ng'ekulemi. Naye mu kaseera ako muli mu life very successful. Watwalanga obudde n'ojjukira ennaku yo. Obutagyekuba naye ogamba nti neera nga njijjukira. Amasomero ge nalimu gaali g'amaanyi.
nganze sebonze ku kyale waffe Sanje twampisanga maaso kansala wadde oli mwana wa mulodi naye omanyi ensomera gwe omanyi gyensomera sasula emitwalo 8 St. Michael ogimanyi tosobola kumpisaamu maaso wakise eri omanyi yokwe Kampala osomera ku St. Elizabeth wano waliwo essomero erira ku lwa Masaka Nazareth St. Nazareth St. Joseph of Nazareth osomera ku Nazareth nange esomera ku St. Michael International fena tuli bamaanyi tompisaamu maaso oli mumpiji ndi muwakiso ndi mu Kampala tompisaamu maaso nga nange ndi munene naye jjajja wange atunda mwenga nti mukyalo era kalima akyaliwo kati awo njija mbiseera ebyo byonna by the way sinaba kulabako maama wange sinaba kutuuka wabeera engamba nina okukolawo ekyenjawulo kati ekyanjira mu bwongo ntuuka mu senior 1 maama wange yagana okuntwalako gyabeera lwaki ensonga saagimanya oba taata omuto teyamanya nti alinayo omwana alabika yes teyamulaga nti yazaalako kyakiraga kati naye ng'amanyi nali kubanga maama wange yanzaala ne muto wange mutaata omu ne maama omu Joel kati Joel nga gwabeera naye kati gwe nga ye muto kati gwe omukulu tebakulaga tebandaga naye kyannuma naye ne ŋŋamba nina okukolawo ekyenjawulo amagezi ge galina okunneeyimirira wano bwe sitabeera mugezi biganye ebyange ngenda kubeera mu kyalo nkuba amatafaali ne ŋŋamba breakthrough yange erina kuva wano muki mu magezi neesoma senior 4 nkwatagana ne bano bamiriki nga tudisikasinga tukola buli kimu senior 4 gituula ku St. Michael International nkola first grade wonderful bamiriki directors bonna tufuna first grade. Who was the best? Ivan, followed by Ivan, Professor Dr. Scala, followed by Professor Motion Synthesis, that is Ruchamuzi, on our vet, followed by me, Nechetima. We got first grade. Tugamba ya. Ekitongole kino, ekitongole nga kyekimpeerera. Mami yali musanyufu nnyo, Mami Phoebe director. Era oyo mukyala mwebaza nnyo. Ngamba nogamba basinga teyaliiwo. Tebyandibaddewo. Sandibadde wano wendi. Nakola bulungi. Ne batutwala kola first grade. Ngenda for 11. Era ku ssomero lyerimu? Nagenda ku St. Juliana High School Gayaza. Era kitongole kyekikuweerera? Kyekimpeerera. Nga ndi w'amaanyi. Tompisaamu maaso mzee. Ne ku kyalo ne bw'obeera ng'osomerawa. Nange nsomera mu ssomero ly'amaanyi St. Juliana nga ani atamanyi St. Juliana. Naye muyimirira wali ku kyalo, nange St. Juliana ndi mugezi, ndi wampisa, ntya Katonda. Manyi ebintu bisatu. Obeera ng'otya Katonda, ng'oli wampisa, ng'olina amagezi, tosobola kulemerera wansi. Obulamu bw'okwanguyira. So, by the way, mala senior 4. Waliwo obusente bwajjanga bu accumulating obwa requirements ku St. Michael. Kati nkubira taata wange mugamba, taata wange waliwo akasente bamanjayo gyali b'emitwalo oba 2. Bagamba taata bamanja emitwalo 2 biki. Angamba jole wange jangu e Kampala. Taata wange yali alina bus. Jangu sketch je mu bus. Nengamba oyina sketch je mu bus. Taata ki yennyini? Anzaala. Agamba jangu sketch je mu kifo ky'okuwa emitwalo 2. Jangu tunoonye sente. Oli muntu mukulu. Ngamba kale kanjije nga nkwata kubo nganjije. Nganjije wowe. Kati tobeera waawo maze senior 4.
nabeera olingamba siraba kwenyeenya andikawo siraba kwenyeenya mbala bibalo byange nina okukuwa sente ze bamanja ku ssomero buno obwali requirements obwakimuleetinze mpaka mu mitwalo 2 ate ngende for A-level ndaba taata tammuka njukira twali Mutundwe mama step mother wange akwate ekkubo ajja mu tawuni okukola ne taata akwate ekkubo ajja okukola nsigala ne sister wange Sharon ne buto bwange awo bulala tulabwe nti nendowooza bali batulekeddewo awo sente z'ebyokulya oba 5 saagula byakulya ebyo nga ngamba kati before nga nkubirako waliwo omukyali yali akola ku kitongole omanyi bw'obeera ng'oli mugezi oli wampisa ng'otya Katonda ebintu ebyo bikuyamba mu kitongole naye ninamu favor nga buli muntu anjagala kubeera Auntie Helen wange yes Jolly njagala kusinkana Mami Phoebe director ow'ekitongole zensonga zange siziyisiza siyita amabega nze njagala mukulu naye nali mugezi neŋŋamba omuntu ono musinkana namukubisa psychology mukubisa bwongo kubira essimu gamba mami jangu ku office zalina mirembe nga ntambula kuva Mutundwe paka na mirembe beerawo nga nsinkana mami mugamba mami kati olwo after I reveal nti taata wange gyali jukira nali namutta kati mami omugamba amazima nti mami gyali taata wange gyali taata yangamba gye Kampala muyambeko noonye sente ne taata aganye nkaba amaziga nga gatulukuka bwe gati ne mugamba naye mami nze mpa omulimo gwonna gw'oyagala nja gukola kubanga Kampala ekoze eki mami nambuuza ayo yonna no plan njikuba sinaako muntu n'ogwo gwenkoze eki gw'ogambye taate wakasi mugambi tuwali muntu n'omu gwe ngambi naye nga diiru yange ngikola bwogu ngamba mami ne muyitira amagamba mami kino na kino najje wa muzeeyi embeera bweti tebitambula bulungi wabula nyamba mpa omulimu gwonna niwe ogubeera gwakoza ttooyi nja gukola ambuuza mami ti naye Jolly jjajjawo yagobayo waka mukyalo tinedda nangamba kwata ekkubo odde mukyalo esanja bodda mukyalo ogende ku Divine olabe Pastor Henry akuwe waawe ebyokukola neŋŋamba okuba wampadde ebyokukola akasente kange bamanja kusomera ajja kakola ki ajja kansasulira odda mukyalo nzira mukyalo kati nkwate ekkubo njukira yali alina waawo sente bando buzo ina zikutambuza nti mami siyina abalayo bajjali emitwalo 4 nga agimpa nzire wakanga ngamba muzeeyi nzira mu kyalo oba ompadde transport oba tompadde semubulidde diiro nze gyenva kukola kikutula nzira mu kyalo enkya nga ngamba jjajja mukubira kisimu jjajja nkomawo nze nzirayo wajjajja wange yali amanyidde ennaku nga muyitiramu omusajja omugezigeze muga maama jjajja nkoze bweti ne bweti naye mbala kano nga ntandika nkwata kagaali kange nali nagula nga kakyaliwo nga buli kumakya sawa 11 nzuukuka nga mbuga akagaali ngenda ku Divine kati mami yansinika wa Pastor Henry nga mpa omulimu gw'okukola nti sawa mu compound y'essomero ngamba okusawa obusaayi tofuna mukiri ogamba nti ku ssomero we nasomera ng'ate obwana nali wakatawi nsomera ku St. Michael St. Juliana High School kati nkomyewo nsaawa lujja nedda ekitongole ekyo kirina engeri wekitutraininga nti mutera okuddayo ne bayambako obuntu obutonotono kazo waaka okulima mu nnimiro zaabwe ebintu bwe bityo
kati it was something normal Chabulijo. Kati sawa wano compound nga sawa. Genda ko mu farm temeguno obuti waliwo mu farm obuti obwo kali tebubeera bulungi ng'ente ziriiramu. Kangenda nkiryalinga farm biki byonna nga mbikola budde butuuka obw'okudda ku ssomero. Senior 5 koze bulungi first grade yange. Waliwo omuwala bamuyita Nabbanja Joan. Kati nakubirako taata olunno awankyaye olwokuba amuddukako mu kibuga siwulira omanyi wabeerawo ebintu ebimu byobalanga gwomu nogamba njagala kino kijja kumpisaawo naye sibye ku Mr. Lugonvu naye Mr. Lugonvu tajja kumpisaawo kampitire wano kati ye taata nga atakifuna bubi mwana oyo tampulira biki ngamba nze nzirayo nze kitongole kyange nga nze ngamba buli kintu kuguwa bino walungi nze nesiga kitongole kyange nga n'abaana nze ku ssomero mbaliirako eswaga nze sente zange nsasulira mu $. Sali za $. Ekitongole kisasulira mu $. Sigubwa school fees bansasulira. Kati mami Phoebe tumaliriza awo mu vaka ya senior 4 tugenda kutandika senior 5. Kati nkoma ku office mga mami kati nali neeyisa bulungi eri nkola ebintu bye baŋŋambye akuba bamuwa lipooti ajole akoze bulungi biki nga nkoma ku office Namirembe nti obadde sente meka ntwala 25 gendo banking bank ogenda ojeyo results zo ku St. Michael kangina nje results zange bulungi nnyo nga zitwala ku St. Michael ku St. Juliana tandika okusoma ku St. Juliana embeera teyali nnyangu kusomoozebwa okw'amaanyi nensoma A-level nenjimala mu kugimala obimanya ebintu tinno neera nagimala bamanja ku St. Juliana obwo obusente bamanja school fees ne bamanja twaleeta liimu waliwo manyi obusente buno obutonotono obutali ku school fees. School fees yali asasulibwa kitongole ne buno obuntu kakana obulungi nga St. Juliana bali bamanja ob'emitwalo gyali 25 njimaze A-level. Kati ekitongole ekyo kyali kirina policy nti bw'omala A-level ogenda n'obasomesezaako masomero gaabwe bayina essomero ekira ejjogo that is in Namugongo side eyo jogo misinje Namugongo kati tumala eyo nali mu kyalo deputy director ankubira esimu nangamba jole wanje jangu okoleki genda ku Divine Hope gyogenda okusomesa gye wasomeranga nsomero lyabwe eryokubiri balina 2 liri eryerakayi n'eryene erye Namugongo kati fe abaana abazaalibwa eri batule kati abaali bava eno nga babatwala eri kati nze bandeeta eri ngamba kati ntandise okukola kati abaana abamu abali mu kitongole bagamba nze bali batuwaayo kale ka upkeep katono $5 buli mwezi nze sigenda kukolera ebyo nafunye omulimu bansasula $25 nengamba twala $5 kangenda ngikolere nengenda ku ssomero nga kiki obaze oli afunye akalimba bamuwa $25 gw'osigala kwe kulaga mpisa omuntu akujje wansi n'oli agenda okuwa $25 singa ono teyakuyamba kutuusaawo teyandikulabye engamba bajja kumpa emitwalo gyange 5 salary ne ka allowance ka buli wiiki buli mutwalo nengamba kale nentandika okusomesa ku Divine Hope kati ku Divine Hope eyo nali wampisa ono Uncle Bernard oba namugambyeko gwe natwalira sente okusasula nga maze P7 emitwale 10 yes
kati oluvannyuma ennyo ekitongole kikola essomero eryokubiri eno bamugjayo eri bamuleeta eno afuuka head teacher kati nga mmanyi nga ndi kumpi mwana we Uncle Bernard yanyaniriza tubeera bulungi kati neŋŋamba omanyi omuntu omugezigezi somesa taamu wano taamu wano eyo njimala tugimalako bulungi second term bibuuzo byaffe bya senior 6 bikomyewo nkoze bulungi olukola bulungi kati neŋŋamba omugezi nina kukola ntya n'okukozesa obwongo wano ngamba Uncle Bernard nyamba mpa recommendation eraga nti ndi musomesawo wano oli wa senior 6 ndi wa senior 6 abula njagala recommendation ogitwala wa mpute kipapula kyange kipi 7 senior 4 ne recommendation yange ngenze kusomera okusaba mulimo wa Ellen White High School jogo kusomesa ndako wakatula senior 6 bayagala genda kusomesa senior nera nasomesa nyankwecho senior 6 ogitudde nengo ganti bino byonna bibeerewo nina okubakaaka ati wanjisebo ati kati naffe ku St. Juliana bali batera okulitaininga abaana ba best performer nga batusomesa Dr. Roland yatusomesa Dr. Katula yatusomesa abaana be nasomanga nabo Dr. Kafumbirwango baddeyo ne basomesa bo ku St. Juliana kati something was very easy jukira nali nina esuti yange ya senior 6 rivers pattern teka mutairi yange kwata bipapula byange recommendation yange ngenda ku Ellen White ngamba head teacher namaze senior 6 nakola bulungi kola bwenti ne bwenti njagala kusomesa koye recommendation Msime Bernard yakusindise jakuba tusomesa omusala gwameko ogukuwe mitwalo 10 amfudde ekitiibwa 10 kuli coach bakusuza bakulisa bali bandiisa isomero lyali lya kumpi walkable distance however much it's a walkable distance na you know kupangisa kweli isomero gyensomesa oyinayo primary I was a permanent teacher ogatako kana akasiniya yes engamba ako kajja kuba ka dessert kwetano oloweza 15 omusala kati before kati no kankunyumize 15 ejo ku St. Juliana bamanja kati nzirayo mbagamba ku kitongole nagamba Uncle Silver mugamba Uncle Silver ku kitongole musobola okumpa looni kana akasala kange kitano tano mukasale mukasale zengeneza sule ne bambali abajale emitwalo 3 bali bamanja kumpi oba 3 ku St. Juliana kitegeza nti emyezi mukago genda kolanga tosasulwa sisasulwa nenga mbeerawo nga nyimirirawo allowance kanga ak'omutwalo manya akawunga weekali nja kulya akawunga kati ng'olweggulo making sure nti nno omanye essomero linali nsomesaamu lyali lyadde making sure nti nno funa akawunga nenkatereka omusomesa nenkatereka nga nkalya ekyeggulo emboozi tebangadde tujatandikirawo olugendo lwo ova otya mu busomesa ate ogende mu kusoma okujjanjaba okuula n'okulabirira amannyo olugendo lw'amannyo lwali lutya wakati mu lugendo lw'amannyo okera otya ku makino ga nti wadde okukozesebwa kubaawo naye ke kaseera nkole kiliniki eyange ku lwaliro kubanga gwe twogerako mu kaseera kano alina eddwaliro ly'amannyo eriri ekkubo bwe naye nga bwakunyumiza olugendo lwe yayitamu okutuuka waali ku lwaliro okkiriza nti oba oliawo okusomozebwa kubaawo omwali n'okubika kitaawe nti taata yafa taliwo si bula munnayuganda abadde akulaba tujja kutandikirawo ku jjane ey'okuva mu busomesa tuyingira ate profession endala ey'okubeera omusawo w'amannyo neyaza nnyo neyazeeke muganda wange njagala okusiima lwakadde kompadde n'okusingira ddala njagala okwebaza aba Divine Care Ministry
Madam Sozi Fidi. Really, I salute her. Musamu ekitiibwa. Ndi kyendi wakuba ye. Njagala okwebaza mama wange. Jjajja wange wadde yafa. Njagala okumwebaza. Mama wange yambeererawo nnyo. Ne anti wange Nabyonga yaliwo nnyo. Mama omuto. Njagala okumwebaza. Beba okusingira ddala. Jjajja gyali? Jjajja yafa. Finally yafa. Mama gyali? Mama yafa. Finally yafa. Taata gyali? Taata gyali. Muwuliziganya? Gyali. Tujetandikirawo. Nze Ssentongo Frederick Lugovu munzikirize mbagaliza birungi byere tujja kuddingana ne muganda wange Mweruka Jole ng'atunyumiza olugendo olw'okuyingira wali ku lwaliro ensi weemulabira nagati njagala okubeerako ngoye naye osobola okukkiririza n'okutambulira mu bulamu bwe yatambuliramu omuli obw'okuba omusomesa naye ng'ovanga ku musomesa akukusa akawunga asobola okufuna ekyeggulo mubeere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba. Tuwuliriza Lugonvu. Wala bya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu